mwabategedde dda nga yewe Kakembo Joshua ne maama Nasikombi Irene nga be batula ekirabo ky'omwana ono kati afuuse omugenzi. Bwe zaalina ennaku z'omwezi 20 omwezi ogw'E12 omwaka 2014 Mukama Katonda n'abawa ekirabo ky'omwana waabwe. Omwana waabwe bawangadde naye okumala ebbanga lya myaka 10 n'emyezi 7. Bw'atyo Mukama n'amuyita okuva mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo kitalo ddala. Okusoma kwe mukutegedde abadde asoma era abadde mu kibiina kya 7. Bw'atyo awo akomye. Yafa ng'ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025. Ne babeebaza nnyo nti bannange mwebale kujja, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era babasabira Katonda bwe tunaaba nga tumaze okwerekera omwana waffe, Mukama Katonda yabakulembedde nga mujja era abakulembere mu maddayo gammwe mutuuke mirembe. Mukama abeere nammwe.